Oluvannyuma lwa Kadaama okufuna olubuto nga bakikkiriziganyizaako ne baba nga ne mama akikkiriza era nga Kadaama yakolanga surrogate kuba omukyala yali tazaala. Akadde kano mbu famire ya baba yeefuulidde Kadaama. Yeefuulidde Kadaama. Naye nga tugenda kweyongerayo ne story eno kansooke mbaanirizeeko abalabi bange wonna we musinzira okubanga mugoberera Magic Initiative Uganda mukola kyamaanyi nnyo Badia. Wensabira gwe omukwano omupya eyakatweyungako ng'obadde otambulatambula n'ogwa kacano kano mukwano nkusaba obe ng'ate munange onkonerako kagambo subscribe ate gwe alikinga nawe akomentinga mukoze kyamaanyi nnyo kubanga muyimirizaawo channel eno buli video lwe tugirayikinga ne tukomentinga kigiyambako okugipushinga ate netuuka ne ku bannaffe abalala ne tuba nga tutambulira wamu. Alright, katwengerayo ne story eno. Mbadde ntambulatambula nensanga mwana muwala ono ng'agamba nti Kadaama ono yafuna olubuto mu baba naye nga bamaze kukikkiriziganyako ne mama ne baba ne bakikkiriza nti omukyala yali tazaala. Kati ne basaba Kadaama ono abeere surrogate yafuna olubuto mama ne baba basobole okufuna omwana. Naye mu video gyayogera nga bwogenda okuwulira ngenda kuzanyira akatambi ka mwana muwala ono wabula simanyi wekibanga ddala kituufu. Wekibanga kituufu bankuba kyeyo tususse we tulina okukoma. Bankuba kyeyo tuba tususse we tulina okukoma. Tetuganye omuntu yenna asobola okusaba okubeera surrogate era bakusasula obuwanana bw'ensimbi. Mulimu omukyala nga tazaala kati ng'omukyala oyo balina kufunayo omukyala asobola oba nabaane yesobola okuwanirira olubuto ne bajja amagi mu mukyala then ne bajja n'amagi mu mwami ne bagakuba gwe surrogate oba gwe basabye okubanga okola ki obakuliza omwana mu lubuto lwo mu bufunzo obeera surrogate era omwana taba wuwo kubanga bajja amagi mu mukyala ne mu mwami ne balyoka bagakuba gwe surrogate n'ofuna olubuto n'obanga ozaala. Mbu Kadaama ono yakkiriziganya ne bakamaabe era n'afuna olubuto. Wetwogerera mbu bamwefuulidde. Abange nga sinnaba kwongerayokko kugenda mu maaso ansaba osooka owulirize mwana muwala ono amawulire gano simanyi bwe yagajje bw'abanga si content. Omanyi sometimes omuntu avaayo n'afumba ekibooziboozi kye n'avaayo najja n'akyogera naye bw'abanga si content nga kituufu Kadaama ono yakikola nakkiriza okubeera surrogate w'abakamaabe mukwano gw'obeera okyogerako ki kubanga munnange bagamba nti bakuwa ssente. Mbo bakuwa ssente naye nze nga bwe mmanyi nti omuntu omufirisuuti teyeesigika. Oyinza okukkiriza n'omukuliza omwana mu lubuto lwo naye ku ssaawa y'okuzaala mukwano oba oli awinza okuzaala omwana gwe n'otadda ngulu n'osigala mu ddwaliro nga tokomyewo okuddamu kumanya biki biri ku nsi oyinza obbafuukira akayinja mu ngatto. Simanyi nti mu butuufu Kadaama bw'asalawo okufuuka surrogate w'omuwarabu ayinza osigaza obulamu. Anyway, Mukama atusaasire okulowooza obubi si kirungi nnyo kubanga tulowooza negativity zokka tulowooza ne ku birungi naye katusooke tuwulire eddoboozi lya mwana muwala ono ng'abitebya nga ye bw'abyogera bwe byabadde. Tovaawo tokomawo mukwano. Wuno Kadaama yafunye olubuto lwa mukama we famire ye n'emwefuulira. Famire y'omusajja baba yamwefuulidde ng'ate baali bamusaba abazaalire omwana kuba omukazi w'omusajja tazaala. Alright, mbakulisaayo nnyo ate munange mu katambi ako ke tuva okulaba. Ensonga eno webanga ddala ntuufu Kadaama tuba tususse we tulina okukoma bankuba kyeyo. Kituufu ssente tuzaagala kubanga tosobola kubeera surrogate ku bwereere. Era osaba ssente z'oba oyagala okukuliza bali omwana waabwe mu lubuto lwo naye wabeerawo endagaano gye mukola. Wabeerawo endagaano gye mukola n'omuntu oyo gw'obeereddewo nga surrogate nti omwana oba tomuyinaako kakwate tolina na kumwesembereza gwe kikyo kyakukuza mwana mu lubuto lwo.
kasito ekiseera kituuka munnange ekyokubanga bo bafuna ekyabwe gwoba ofuuse useless kubanga babeera bakusasula toba nakakwate ku mwana oyo wekibanga ddala kituufu tukubaganya ebirowoozo ogwenga gwali eyo nga oli nkuba kyeyo mukama wo nakeera ku makya nakugamba omanyi Tina oba Joyce munnange mukyala wange tazaala n'omukyala nagamba munnange sizaala tunoonyeza omwana abuze tubadde tusaba otubeerere surrogate ne babikunyonyolamu byonna ne bakugamba nti tukusaba tubeere surrogate saba ssente zonna zoyagala tugenda kuzikuwa mu butuufu osobola okukkiriza n'obeera surrogate w'omuwalabu osobola okumubeera ne mu Uganda muno mwebiri naye ebyo ebintu bikolebwa abantu abagagga kubanga okubeera surrogate n'okujjako obujja ndowooza amazzi ku mwami ne ku mukyala kyemanyi nti sente ziba nnyingi kati surrogate aweebwa obuwanana bw'ensimbi naye nga wemanyi ku bankuba kyeyo batulimbalimba nnyo kambayeteyo ka story lwaki njogedde nti batulimbalimba nnyo because bo balina mentality nti oba tuli baavu nnyo bw'anaakugamba nti ngenda kuwa $5,000,000 ogenda kugwa amatu waliwo ne kadama goyinza ogamba tugenda kuwa $2,000,000 $3,000,000 n'agwa amatu okubeera surrogate oyina osaba obuwanana bw'ensimbi okuza omwana w'abali mu lubutolo ninako omwaka abangoberera ku TikTok omwana gwe baali bayita Nabilyo Shamim story y'omwana ono Nabilyo Shamim video yagowinga nnyo viral Nabilyo Shamim bamujja e Uganda nze biremi tusijja kutya kubyogerako tuyigiramu bamujja e Uganda kiteeberezebwa okuba oba okusinziira nga bwe kyali ng'omwana oyo yava e Uganda nga baali bakimanyidde ddala nti ali ku mission yagenda kugibwamu ekitundu kye ekimu eky'omunda y'ensonga lwaki nti byonna byabeerawo ne bibeerawo era ne bwe yatuuka ku ofiisi ne tulwana nnyo twakikuba nnyo era oyo mwana video ze zagoyinga viral abangoberera omwana oyo bwe tukirwanako n'afuluma ekiyumba nadda ku ofiisi sijja kutya kubyogera ku ofiisi wennyini weyadda manager yamuyita n'amuzza munda mu ofiisi n'amugamba kkiriza otuwe ekitundu kyo sijja kukyogera naye abaali bangoyera mukimanyi otuwe ekitundu kyo kimu ffe tukuwe $1,000,000 bamugamba $400 kati we bakubalira ssente ezo mu $1 osobola okulowooza nti ssente nnyingi kumbe busente butono ne bamulimba ku ezo $400 nti tugenda kuwa $400 ogende ewammwe ogule emmotoka ozimbire abaana bo olabirire abaana bo imagine ku $400 kati bagenda ne batutunuulira ffe nga balaba nga ffe abasiru abatategeera yensonga akugamba ssente mu $1 gw'owulira $1 olowooza it is a lot of money kumbe saba mikwano ensonga y'omwana muwala oyo gwenga gwe singa kukigwaku gwe ne bagamba tubeere surrogate osobola okukkiriza okusinziira nga bwe tumanyi abafirisuuti nti si mmere kulya si mmere kulya ate omufirisuuti atya nnyo okuswala kati oyinza okufugira omwana oyo n'omuzaala mukwano ne bafunamu endowooza muli nti oyinza okweza omwana waabwe oba ne bafunamu endowooza muli nti munnange oyinza otuuka n'obeefuulira that's why nti musayininga woba ogenda kubeera surrogate w'omuntu osayininga ebeera contract era singa weekyanga ate n'ofutandika ofuna feeling ku mwana w'abali atali wuwo oba n'otandika okwekyanga mukwano bayinza okukwata ne bakuba mu kkomera olyawo n'ovundira nayo so byebyo naye nga story y'omwana muwala oyo simanyi oba yabijjewa ngenda kugezaako okunoonya omukyalo ono ngenda gezaako okumunoonya tulabe oba bituufu kubanga biba nga bituufu kirizagana sister waffe aba yeetaaga obuyambi aba yeetaaga okuyambibwa okulaba munnange nti asimatuka abantu bano nadda ewaka tuba twetaaga okwogerako n'omuwala oyo atubuulire bakkiriziganya batya bamuwa ssente oba tebaamuwa webaba nga tebaamuwa ssente kitegeeza abeera bakimukozesa mu nsobi kubanga abeera balina okumuwa ssente z'abaasabye okubeera surrogate so ojja kwesanga nga wekiba nga kituufu obulamu bwe buli mu matigga era buli mu katyabaga kyekyo baddiya naye nga
Ekyombo kyekyeyo si kyangu naye tujja kukiyitamu lwampaka naye nze kyenyiza okukubiriza nkuba kyeyali eyo nti omufirisuuti takukozesa nsobi tokkiriza kukozesa kintu kyotasayininga ku contract okuleka nga wava e Uganda ng'otegeddeko nti bwe bakutuwala nga Solgate era ogenda kubeera Solgate nga wakitegerako before nga tonaba kutravelinga kuva Uganda. Omufirisuuti takozesa nsobi. It's like ng'okukozesa mu nnyumba ez'enjawulo. Woba wasayininga contract yaliko nti ogenda kola mu nnyumba ya muntu omu. Lwaki bakozesa wano ne bakozesa wali ne bakozesa wali? Oyina rights zo okugaana n'ogamba nti sigenda kukikola. Ate simanya amakampani ago kubanga kiba kirungi nnyo n'otambula ne contract yo. Ate wobanga ndowooza ngenda kolayo ka video akakwatagana ku contract. How do you see? Tukole ngenda kolayo ka video akakwatagana ku contract nga bw'erina okubeera. Ekipapula kye baba kikuwadde kikukulire kubanga mukama we abitegeera wanagira abantu contract ajamanyo ojja mufuukira akayinja mu ngatto buli ssaawa ogijjayo n'omulaga mu contract nasayininga kino so olina ogikukulira n'obeera nayo sinakindi n'ogikuba ekifaananyi eri n'ogitereka n'ogikuba ekifaananyi n'ebeera ku ssimu buli lwayagala okukozesa ekintu kyotalina kukola gimusindikire omugambe nasayininga kino na kino na kino na kino tubeere open kyenalaba ku mufirisuuti w'omubeerera open n'omulaga nti totidde mukwana atandika okuwa respect atandika okuta ate ky'omugamba ebiseera ebisinga takiddamu naye nga tulina engeri gyosobola okwogera nabo si kwogera nabo nga omukambuwalidde ayinza naye okunyiga oba oliawo n'akola ekitali kituufu naye waliwo engeri gyosobola okukkakkanya omuwarabu ng'omulaze amateeka ng'omulaze kw'olina okutambulira ate n'atakufuukira kayinja mu ngatto naye nga kyekyo badiya mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde ate okutuuka wano we tukomekereza video yaffe amanya asigadde nga nze Maggie mukwano tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako. Bye bye.